Weewaawo gye muli bantu bange kansubire muli bulungi olw'ekisa kya Katonda. Waliwo kye njagala okwogerako leero naye ndowooza kamala okuggalawo kuba muyinza okunkuba amayinja. Omanyi amazima gakaawa naye ate nga tuba tulina okugoogera kubanga Yokana essula ey'omunaana olunyiriri 32 egamba mulimanya amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Ebiseera ebisinga amazima gatukaayira nnyo oba oli awo okwogera, gatuzibu oli okwogera naye nga gatusumulula. So ensonga lwaki nzigaddewo kubanga oluusi amazima gakaayira bangi. Kakati waliwo abantu bangi bwe twogera ku Yesu Kristo ng'omwana wa Katonda batulaba bubi nnyo, n'olaba oli ng'asunguwadde nga kwegamba singa abeera n'ejjambiya aba ayagala akuggyako na bujja mutwe olw'okwogera ku Yesu ng'omwana wa Katonda. Ekibuuzo, singa osisinkana omwana oyo n'akugamba nti mwami John yanzaala oba ye taata wange, naye gwe omwana oyo nga si gwe amuzaala ne gwagambye okuba kitaawe nga tomumanyi. Actually ng'omwana oyo si gwe kitaawe naye nga ne kitaawe tomumanyi, naye ye akugambye nti mwami John ye taata wange, abaayi gwe mandate gwe oyinza obujjawa obuwakanya omwana oyo akugambye nti John ye taata wange? Ekisooka si gwe kitaawe, ekyokubiri kitaawe tomumanyi, kati ki ekikuwakanya ng'omwana oyo akugambye nti John ye taata wange? Oba nosisinkana kibirige, kibirige n'agamba James oyo mwana wange nze amuzaala, n'owakanya kibirige nti James nti si yazaala James. Ekibuuzo, gwamuzaala? James si gwamuzaala ne kitaawe tomumanyi, kyokka kibirige agambye nze kitaawe ate ogenda mu maaso n'okumuwakanya. Kuba kwebuza magezi kiba kyekyo. Lwaki mutulaba bubi nnyo ne mwagala n'otukuba amayinja nga twogedde ku Yesu Kristo ng'omwana wa Katonda? Actually Yesu tetumwogerera bwogerezi okuba omwana wa Katonda, yeeyogerako ng'omuntu, nga ye yeeyogerako ng'omwana wa Katonda. Kati nze mandate mba njijjawo emuwakanya nti si mwana wa Katonda, nga ye yeeyogeredde nti mwana wa Katonda. Si ye yekka wabula ne Katonda yennyini amwogerako ng'omwana we. Oli bw'akugamba nti ono mwana wange, gwe mandate oba okijjayo emuwakanya nti oyo si mwana we? Mandate oba okijjawa emuwakanya nti oyo si mwana we? Kubanga mu Yokana essuula ey'ekkumi olunyiriri olwasatu, Yokana 13, Bayibuli egamba Yesu ayogera n'agamba nti nze ne kitange tuli omu, ye ne kitaawe bali omu. Awo nno we tujja God the Father and God the Son, they are two in one. Si byangu bya kutegeera, bikubya amayinja ebyo, ensonga lwaki njagadde okuprotectinga amaaso gange. Muyinza okunkuba amayinja ate naddala mu social media temuli bangu. Olaba mwatemyetemye ka audio ka Kiganda ne mugamba mbu yawagidde okulya ebisiyaga. Yokana 10:3 agamba nze ne kitange tuli omu. Yesu yeeyogerako, ayogera ku Katonda nga kitaawe, ayogera ku Katonda nga kitaawe. Luka essula ya 22 olunyiriri olwa 42
agamba nti kitange bwe kiba kiyinzika ekikompe kino kinzigiweeko singa bwe njagala bulanga bw'oyagala kitange. Yesu yayogera. Kati abaffe nze mandeeti njijjawe muwakanya nti si kitaawe? Gwe mandeeti ogijjawa emuwakanya nti si kitaawe? Lwaki tumwogerako n'ozimba n'ojjula okwabika n'oyagala okutta obussa omuntu olw'okuba agambye nti Yesu Kristo mwana wa Katonda? Gwe kitaawe oba olinayo kitaawe mulala gw'omanyi omutubuulire? N'atakoma awo, ye mwennyini nga kitaawe ne yeeyogerera. Matayo 17 olunyiriri lwa 5. Katonda mwene yeeyogerako okuba kitaawe wa Yesu Kristo. Matayo 17:5 Katonda agamba nti ono ye mwana wange gwe njagala ennyo, gwe nsanyukira ennyo. Mumugondere, mumukkirize era mumugondere. Kati kitegeeza mukwano gwange, bw'oba nga tokkiriza Yesu, bw'oba nga tokola Yesu by'atulagira kukola, kitegeeza oli mujeemu eri Katonda. Kuba Katonda atugambye nti Yesu Kristo mwana we, tumukkirize tumugondere. Kati mukwano gwange, lekeraawo okuwulira obubi, lekeraawo okuzimba okujula okwagala okwabika ng'omuntu yenna ayogedde ku Yesu Kristo okuba omwana wa Katonda oba Yesu Kristo okuba Katonda. Maye kimufuula Katonda? Mu Yokana 10:3 agambye nze ne kitange tuli omu. Yokana 1:1 egamba mu lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Ye Yesu Kristo. Tozannyisanga Katonda muganda wange. Obuuzanga ab'e Brazil, Sao Paulo, I think it's Sao Paulo. Katonda tamanyiirwa, Katonda tasekererwa. So bw'obeera eyo nga Kristo tomuwanga bulamu bwo, atugambye tukkirize omwana we era tumugondere. N'olwekyo bw'oba eyo nga Kristo tomuwanga bulamu bwo nga tomusembezanga, kano ke kakisa ke nkuwadde olwaleero. Okkirize Yesu ng'omwana wa Katonda, akulokole, akukyuse, otambule naye mu lugendo lw'obulamu bwo. Teri kintu kibi mukwano gwange, muganda wange, nga kuwakana ku kintu ky'otalinaako kumanya. Tunoonye okumanya. Bayibuli etugamba tunoonye okutegeera, tunoonye okumanya. Naye buli lw'owakana ennyo ku kintu ky'otamanyi, omaliriza so please, mwenna abali eyo ng'obadde otya okwogera ku Yesu Kristo ng'omwana wa Katonda oba nga ku Yesu nga Katonda, be rest assured nti gwe tomwogerako bwogezi. Actually Katonda tetumwogerera, yeeyogerera. Kubanga Yesu waffe mulamu, yeeyogerera. Therefore, if you're there and you've never given your life to Jesus, believe him today, accept him, so he can change you, so he can save you, so he can transform your life. Otherwise, I love you. Take care. Shalom.